ebiseera ebisinga obungi wano e Uganda tumala kwekoona ne tujjukira okubuuka. Ekyo tukimala kugwawo oba ne kituusa obulabe ku bantu, olwo n'olaba nga palamenti evuddeyo oba oluusi sipiika ayogereko n'abalala abali mu gavumenti. Naye nga abajjaati bafuuse ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda. Abajjaati era omuntu yenna kati essaawa eno erinnya Jjaati alimanyi bulungi nnyo. Bano abasajja ebiseera ebisinga obungi babeera bambadde obukookolo, bayinza okubeera muleeya nga obalaba ng'abantu aba bulijjo naye nga babulabe nnyo. Lino ejje munnange lyatendekebwa kubeera nti litukunya bannayuganda naddala ab'oludda oluvuganya. Naye nga bwe nkutegeezezza nti munnange tumala kwekoona wano ebiseera ebisinga obungi ne tujjukira okubuuka. Twalaba ku nsonga za Sseggirinya wano era ffenna nga tukimanyi bulungi ne gavumenti netuuka n'okubeera nga yeetonda. Naye bano abajjaati baakubye munnamawulire era nga sipiika Anita Among yavuddeyo n'agamba nti tetugenda kukkiriza bintu nga bino kubeerawo. Tetugenda kubeera nga tukkiriza ebintu nga bino okubeerawo kubanga bano batulugunya bannayuganda nga teri abakuba ku mukono. Kati omutima gwe bakozesa gwe munnayuganda awuliriza, oyinza okugamba nti ati oba oli awo abajjaati Joseph Kabinja kali awo nti keetwala kokka. Kano kali ku command era nga bakomanda bali babiri. Waliwo commander in chief nebaayo ne CDF gwe tumanyi obulungi Muhoozi Kainerugaba era nga taata mwana ebaduumira akabinja kano era nga kamutawaana nnyo bakataddewo okubeera nti katuusa obutujju ku bannayuganda. Kati okategeere nnyo kubanga ebibaddewo oba oliawo kuba bannalukoola n'abalala n'ebibadde nga bijja bikolebwa ku bannayuganda nti biyinza okuba nga abantu babadde tebabitunuulidde nnyo. Naye waliwo munnamawulire gwe baakubye ayitibwa Miracle Ibra, ono akolera Top TV bwemba siri mistaken, era yabadde ali mu kavaringa gya Nalukoola wali Kawempe North. Amaze okubeera nga nominatingibwa, abasajja bamusazeeko ne bamukuba bubi nnyo ye nga Nalukoola. Kakati ate ne munnamawulire bamukubye bubi nnyo era eriiso bagamba nti liyinza obutaddamu kulaba okusinziira ku basawo ali mu ddwaliro. Gavumenti kyeyinza okukola akutukakasa nga bwagenda okubeera ng'aweebwa obujjanjabi obusingawo. Kati nga sitaba kunnyonnyola abajjaati bano be baani kubanga abantu balina okumanya jjaati be baki. Naye munnamawulire ono wa Top TV bwe baakubye yaleese ensonga eno okubeera nti munnange etegeerekeka kubanga yabadde ali mu kubeera nga akavaringa wali ku nomination ya Nalukoola Luyimbaazi. Munnange abasajja olumbaganyi bwe baakoze kigambibwa okuba nti baakubye bubi nnyo abantu era ye baamukubye bubi nnyo era wano ku liiso bwe basinze okubeera nga bamukuba nkugambye nti abasawo bagambye nti ayinza obutaddamu kubeera ng'alaba eriiso eryo kusinziira ku nkuba gye baalikubyemu. Kati ebeereza nti omuntu omukuumaddembe alina okubeera nti akuuma bannayuganda gwe batendeka okubeera ng'akuuma bannayuganda n'ebintu byabwe era nga ku ssente z'omuwi w'omusolo okuva ku ppeesa ly'alina ku lugoye lwe n'akakookolo k'ayambadde, emmundu gy'akutte, engatto z'ayambadde, byonna biri ku ssente z'amuwi wa musolo. Naye ate n'akubba omuntu kati akolera kampani ng'eyo akimanyi esasula omusolo. Kati ensonga nno awo nno waliwo obuzibu bunene nnyo nti bannayuganda oba oliawo nga Muhoozi bw'ayagala okutwala nti bannamawulire oba media houses mbu ba managing director baazo ne bannamawulire nti babasomese ekyankwanzi. Oba oliawo ne Muhoozi yeetaaga okutuula ne bamusomesa ate bannamawulire bwe bamusinga obuyivu na buli kimu n'okumanya. Kireka ne bamunnyonnyola nti ate bano be mukuba bino bivaamu essente ezibabeeza mu buyinza ezibaleetera okubeera nga mweraba nga ab'ekitale nnyo. Ate era nga bano bakiikirira bantu kubanga abantu beetaaga okumanya. Simanyi ayinza kugamba abantu abo kubanga bo balaba nti balinga kugamba abali awo nti abantu baafuuka baddu baabwe. Bwe ntunuuliramu abantu abamu endowooza zaabwe kati simanyi Muhoozi kyalowooza naye nze ndaba nga tasobola kudrawinga clear picture
lwaki ayogera mu njogera efaanaganako bwetyo ng'aduula ayogeza kyejo ayogeza bwannantagambwako. Sisuubira nti singa yali talina ssente z'atamanyi na gye zaava zatasobola kunnyonnyola nti buno obugagga baabujja wano na wano na wano, sisuubira nti yandibadde waali, kubanga si ye nga ye bweyita first son, si ye first son asoose okubeerawo. Bookere oliemu weebali abalaba, waliwo batabani ba Amin bali balumumba abalaba. Juzi wano waliwo mutaani w'Obote gwe mbagambye gwe naba nnyonnyoddeko jjo agenda okwesemba wali Kawempe North, ye mutabani w'Obote omukulu, naye waali munnaddiini. Kale kwegamba ekintu kyonna kisobola okubeera nga kituuka. Ate Muhoozi baamulabula nti olaba Seif mutabani wa Gaddafi ebyamutuukako nga kitaawe avudde mu buyinza, naawe bisobola okubeera nga bikutuukako. Naye bagamba nti w'empaka akunama ebiri. Kakati Jawule Ssennyonyi nga leader of opposition nga sinaba kubeera nga nkunnyonnyola abajjaati be baani, ono yakyaliddeko Ibra mu ddwaliro era n'atunuulira embeera gye yavumiridde ennyo, obulumbaganyi obwamutuusiddwako, kubanga munnamawulire yabadde alabika bulungi nti ono munnamawulire nga tewali kubuzaabuza kwonna, akutte zikkamera, ayambadde obujaketi obuliko press. Naye munnange agasajja agajjaati agali ku ssente z'omuwi w'omusolo kyotulaba nga baali baganye basaba ministry ey'ebyokwerinda Muhoozi agendeyo, kubanga balimiddugamba ku muntu waabwe, bo bali ku kimu kuyisa bajeti yaabwe. Batuuka ne kusaba ez'omu kalulu mbu bawisimawo obuwumbi bumeka bagende mbu bakuume ba MP mu kalulu. Olwo bakwateeza ate batandika okutulugunya bannayuganda, kwegamba otunuulira abantu n'ogamba bano tebasobola kutegeera bintu bino. Obuzibu nno obuli wano mu Africa oba mu Uganda, era kino balina kiteeka mu ssomero. Abaana babagamba nti bw'oba onoosoma obusawo olina kuyisa bw'oti, bw'oba onoosoma obusomesa olina kuyisa bw'oti, bw'oba onoosoma obusirikale, bw'oba onooyingira obusirikale olina kuyisa bw'oti. Kwegamba abantu basobole okubeera nga bakitegeera nti omusirikale yeeyisa bw'ati, omusomesa yeeyisa bw'ati. Kati nga bw'olaba abaana abato mu primary osanga omwana omuto ng'amanyi bulungi ebitaala bya traffic. Yakimanyi nti kati kino kyase red kitegeeza kino, green kitegeeza kino, orange kitegeeza kino. Wano babeera babinnyonnyonera basitulayimu nga tutambula nti kati emmotoka ziba tezitadde tugende. Kati oba kyali badde bwe kityo nti n'abaana baali badde babannyonnyola nti bw'osoma obusomesa olina kweyisa bw'oti, bw'osoma obusawo olina kuyisa bw'oti. Kugamba ne babateerawo wali empisa z'omusomesa ziba zitya, ez'omusawo ziba zitya, ez'omunnansi ziba zitya, okutwaliza awamu. Alina okwagala ensi ye, alina okwagala munnayuganda munne. Kakati bano abasajja kwegamba nga bwe kiri nti babasomesa kutta, ngeri kiri nti munnange bakola ku bya butujju, kirabika babasomesa kutta ate bebasindika mu bantu abatali batujju. Kale kino munnange Ssennyonyi yagambye nti kuno kuba oba buba bulumbaganyi ku ddembe ly'abannamawulire, era nga bagamba nti lwaki JAT yenyigidde mu by-election mu kifo ky'okukwasaganya ensonga z'obutujju, terrorism threat. Lwaki? Kubanga awo tewaliwo terrorism threats zonna zibaleetera kubeera nga beenyigira mu kalulu k'e Kawempe. Tekisoboka kuba nti kiri bwe kityo, okuleka mpozi nga waliwo ensonga gavumenti gye tulinze ebe ng'etonnyonnyola, naye nga bw'omanyi buli kaseera babeera beekwasa. Kati Ssennyonyi era bw'atyo ng'agamba nti agencies zino zikozesa excessive force ku bannansi, bakozesa amaanyi agasusse naddala abo abali linked ku opposition, era nga yeebuuza lwaki minisita wa information tannavaayo kurespondinga ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku munnamawulire. Speaker wa Parliament Anita Among naye yakivumiridde era nga agamba walina okubaawo immediate accountability. Naye Muhoozi ng'akyali eri ali mu kugulumba ne bannakenya abamuyita Foster Brad, ekintu ky'endaba kye baba batalimbye nti ebintu nga bino tabitunuulira, wabula ye nti abantu bwe bajja kujja beekalakaase mbu simanya bagenda ku embassy ya Kenya, bagenda ku Parliament, naye singa bannamawulire batandika okubeera nga beekalakaasa olwa munnaabwe ono yakubiddwa, bagenda kukolwako bakubwe bubi nnyo. Naye ate ba Muhoozi group eya Piraawo teri agenda kubakoonako.
ekyo gwe Munnayuganda okoleka mpozi nga oliko ekikyamu ne naawe osobola okulaba nti mu butuufu wano waliwo obutali bwenkanya n'obwannantagambwako obw'amaanyi ennyo. Kale bw'atyo Speaker Anita Among yakakasiza n'agamba nti security agencies zirina okubeera nga zigoberera rule of law, nti balina okuteekebwa we bajja, era yagambye nti walina okubaawo okunoonyereza mu kitongole kino ekya JAD balabire ddala abo abaakoze obulumbaganyi. Minisita David Bahati yakakasiza public nti gavumenti egenda kubeekola okunoonyereza ku nsonga eyo, era nti omulimu gwa security agencies gwali badde ku protecting aba citizens bannansi, naye wano e Uganda nabagamba nti omulimu gwa security agencies bwe bagamba ekigambo security kitegeeza kukuuma ntebe ya Museveni, kukuuma ntebe y'aba president. Naye bwe bannayuganda abasigadde babalaba nga biyenje balina kubakuba bukubi kubafiirako, era ndowooza oli bw'aba yakubye omuntu n'amumenya okugulu bajja kumuwa bazza n'omukuza nti olina gwe wakubye omukuba tinakubye kannamawulire ne nkafiirako nti twabiwulidde, mwana waffe weebale. Kale munnange bwe bati ne bakakasa. Minisita Bahati yagambye nti Ibra ambo agenda kufuna proper medical care, nti bagenda muwa obujjanjabi obwetaagisa, era nga bwe kyali Segirinnya amaze okuyeba nga balina okumuwa mbu okuziika mu bitiibwa. Kakati Bahati bw'atyo bwe yagambye nti kino bakitwala okubanga kiri serious, naye simanyi oba serious kitya, era nagamba nti gavumenti egenda kakasa nti obwenkanya butuukibwako. Naye bannayuganda bo basigala munnange bakyebuuza era nga bakyawakanya, bagamba nti poliisi ebiseera ebisinga obungi bwekuba abantu teri abagambako era tebababonereza nga bakubye abantu. Tujjukira wano mu lockdown Museveni nga abantu bakubye omusirikale ejjinja, yamala kumpi eddakiika 7 nga yeewuunya civilian akuba otya omusirikale, naye n'ateebuuza nti kyali badde kiva ku civilian okuba omusirikale, lwaki kituuka awo? Kubanga ffe twakula tumanyi nti abasirikale naddala Museveni awo batukuze tukulidde ku mulembe gwa Museveni, nga tumanyi mu myaka egyasooka awo nga tuli bwana buto, nga tumanyi n'okwenyumiriza nnyo mu busirikale, nga tumanyi n'okukola entalo eruweeru, tukola olutalo eruweeru, abaana beeri n'abeene tukwata ebiyuuni, era nituba nga Museveni tumwagala nnyo ng'abaana abato. Bayi Museveni nga ennyonyi ziyitawo, naye muganda wange Museveni yafuuka Museveno. Kakati munnange obulumbaganyi buno bwe mbugatta ne Muhoozi okuyita bannamawulire ne ba managing director aba media houses, era n'abalabula nti abatagendeyo agenda bajjako license. Ekyo kyongera okulaga nti waliwo okutiisatiisa eri bannamawulire okugenda mu maaso, era Muhoozi agent bwannantagambwako y'omu ku basinze okubeera nga promoting obwannantagambwako. Naye bwe tuba twogera ku kitongole kino ekya JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force, JAT, JAT, kino munnange kitongole oba kitwale nga security unit eya Uganda, era nga eno baagitandikawo 1999, era nga omulimu omukulu gwali gwa kulwanyisa batujju, era nga bw'owulira erinnya lyabwe Joint Anti-Terrorism Task Force. Kakati kino kirina officers okuviira ddala mu Uganda People's Defence Forces UPDF, kirina officers okuva mu poliisi ne mu intelligence agencies endala, nti tekiriimu nti bano ba UPDF naye era bonna munazigamba baba ba UPDF bamagye, kuba ne poliisi kati erimu ba UPDF. Poliisi nekikale kugamba erimu abapoliisi aba UPDF ne intelligence agencies endala, kyenyinza okugamba. Naye kino kikolera wansi wa Chieftains of Military Intelligence CMI, era nga kino kikiwa oba oliawo enkizo okubeera nga kihandolinga security matters.
emyaka egiweredde ddala JAT eno ebadde nga erabwa era bannayuganda nga bagyemulugunyaako mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu omuli okukwata abantu mu ngeri emenya amateeka mu ngeri y'okubawamba wamu n'okubatulugunya. Kakati emirundi egisinga obungi ekwata ba opposition naddala bamemba aba National Unity Platform kuba kati nkugambye nti kiri wakati wa NUP People Power na Museveni kuba nnyinza kisiteetinga nti ekyo nti nsuubira okuba kati essaawa eno ng'olutalo luli wakati wa People Power ne Museveni efamire ye. Kakati aba opposition bamemba aba National Unity Platform abayimiriddewo ku lwa People Power engeri ekiri kati ye major threat eri General Museveni kiba kitegeeza nti kakati be batunuulidde ennyo. NUP egamba nti security forces omuli JAT bano batagetinga ba members okusobola okubeera nti basayira ensinga bazikiza amaloboozi naddala political opposition. JAT operatives abakola mu JAT abajambula abo abambala obukookolo ebiseera ebisinga obungi bakolera mu kyama era ebiseera ebimu bambala ngoye z'abantu aba bulijjo tebatera kwambala uniform, ekintu ekiyinza okuleetera abantu olumu obutategeera nti bano ba JAT. Naye gwe muganda wange ampuliriza nakirabako mu biseera ebyatajja kulayira 2021 mu Kampala nga bw'oba otambula katugeze ng'oba mu kikuubaawo ng'osobola okubalaba bw'obaali omanye ebintu ebimu. Omanyi kati ebiseera ebyo waliwo empewo bwe yabeerera ennyingi katugenda okumulaba nga bw'aba ayimiridde bw'ati anenge gy'afunyamu obugalo bw'ati wansi empewo ereme kubeera ng'emuyitamu kubanga enkola y'abasirikale mu mpewo afunye obugalo bw'ati. Manyi engalo zino kasazi nnyogoga kitegeeza obungi okuva bukuyiseemu. Kati era obalaba nga bayimiridde tebalina bye bakola. Kati mu kibuga bangi nnyo ebiseera ebisinga obungi abaana abawala abasoma Makerere oba abagenda okusoma ku institutions endala batera okubasanga era batera okubasumbuwa ennyo kuba babeera mu kibuga yeetegereza abantu bonna abatambula kati asobola okumanya nti ono omuwala buli kaseera ayitawo wano kati babasumbuwa nnyo mu ngeri y'okubakwana. Babeera omukuba tebalina kye bakola babeera batambula kati alaba omuwala amuwerekera ayinza okuwerekera omuwala okuva wano paka eri gy'agenda okusomera ng'agenda akola kyatabbira. Twegamba tebalina nnyo makulu abo ababeera mu kibuga nga bakola obwambiga okuliko okutulugunya abantu n'okubabbako ebintu. Oba otambula ogenda bibyo nga bakuyita okukakana bakutuula wali olagawa okola ki bwe bityo bye babeeramu ate nga bwe bakireezesa ennamba emu. Kakati bano aba JAT nga bwe nkutegeezeza nti batera okwambala engoye za bulijjo kizibu nnyo okubeera ng'obategeera era nti emmotoka ze bavuga zibeera unmarked tezibeerako namba plate ebiseera ebisinga obungi. Operations zaabwe ze drone ze mulaba ezo z'aba JAT era bwe babeera bava wali ebiseera ebimu bw'obeera ku CPS awo bw'oyimira Constitutional Square nti otera okubalaba nga bayekapise gloves bambadde bonna bbulaaka n'obukookolo nga balinnya n'omanya kati bagenze kunona olubaba bagenze kunona operation. Kakati abantu abafuuse ba victims abakoseddwa oba abalozezako ku bukambwe bw'abantu bano abajambula bano aba JAT bagamba nti bwe bakukwata bakutwala mu kifo ekitamanyikiddwa era bwe bakutwala eyo omalayo ennaku oba weeks nga tolina contact ku famire yo oba kulooyawo nga oli eyo oli mu theatre bakulongoosa. Kakati abantu bangi nnyo nga bekutegeeza abakwatiddwa aba JAT bano bagamba nti batulugunyiziddwa bya nsusso era reports zibaddewo nti abasajja bano bakozesa embeera embi ennyo gye bakuyisaamu bwe babeera bakukutte bakukuba enkuba embi ennyo. Jjukira nti babeera bambadde bigiravuzi byabwe ebyo basibiramu obuuma kati akuba ekikondi ku mutwe ekikonde ku mbiriizi wano nga gw'owulira ng'ekyuma ekikoze ekikukubye kati okukosa n'okuteeka wansi ne babuukabuuka nga bakulinnya n'agagatto gaabwe ago kati bwakukwata nti oba akukwate mu mbiriizi wano oba kagumba kano akali ku bulago kano
akwata n'anyigira ddala ng'akimanyi ogenda kukaabira ddala. Kakati bino babadde babikola ku bantu okumalira ddala ebbanga eddene, okulina okubeera nti bakozesa kaamulali ne bakusiiga mu bitundu ebiri sensitive ennyo ku mubiri gwo n'owoloma ng'oli eyo. Olumu kigambibwa okuba nti abasajja bano bakusiba katugeze ne bakusibira mu position mw'owulirira obulumi nga tosobola kwekyusa n'obeera awo. Olwo munnange bakubonereza, naye nga omusango gusinga obukulu gwe basinga okubeera nga bavunaana abantu, batera kukubuuza lwaki owagira Nuupu, lwaki owagira Bobi Wine, lwaki towagira Museveni? Y'ensonga enkulu. Ki muzzaako? Pulaani ki eddako? Ki mulina mu kalulu ka 2026 mukalowoleza ki? Ebyo bwe bityo bye bakubuuza. Kakati munnange, abantu abali balowoozezaako ku bukambwe bwa Jati nga bakunnyonnyodde ebyo byonkunnyonnyodde waggulu awo, muganda wange, abalwanizi b'eddembe ly'obuntu, organizations ezimu nga Human Rights Watch, bano bagamba nti reports eza 29 bagamba nti balistinga cases ezisoba mu 100 ez'abantu abakwatibwa abajja ati bano era ne batulugunyizibwa bubi nnyo. Abantu abasoba mu 129 reports ze baafuna. Kati twogera ku mwaka 2029 gw'osobola okutegeera kati ekiriwo nti omutendera ki gwe bali era nga ababali emabega oba babaduumira mubamanyi bulungi nnyo, tewali kubuusabuusa kwonna. Kakati gavumenti ya Uganda evuddengayo n'ebyegaana nga bulijjo, era nga bo bye babagamba babyegaana. Bwe bakwata Zaaki wano baatandika okwegamba nti yeekubye yekka, yeetulugunyiza yekka, kubanga abasajja ku mulundi ogwo ekyasinga okunkwatako ennyo bwe bakwata Zaaki bagamba bamukwata ng'agaba emmere mu COVID, naye yagamba nti bakwatanga neerokata kati aliko okubeera nga bamulumisa ng'omuntu bw'anaakulumisa ng'akusuma kati bw'asikako obufi ku mubiri gwo. Abajja ati abo, era ebyo byonna byonna gye ne Museveni abimanyi ne Muhoozi abimanyi, tebabikola ku bannayuganda. Babikola ku bannayuganda. Awo nno we wava abantu kugamba nti mu butuufu oyinza okugaa nti omuntu ono si munnayuganda, kuba teri munnayuganda ayinza kukola kintu ekyo ku munnansi munne. Kakati bo ba officials ababoogerera abajja ati kuba bo teboogera, bakukuba teboogera. Nalokola yakugambye nti bakukuba teboogera kigambo na kimu, bakuteze solido eza waya. Solido ye waya eva ku nnyumba yo n'egenda n'eyunga ku muti ogw'amasannyalaze okusobola okugabira amasannyalaze. Kati waya eya solido eyo gyentegeeza abasajja bazirina, agikukuba. Ne mu biseera bya COVID baali bazirina. Bakubuuza nti lwaki olagawa, ntwala mukyala kuzaala, lwaki ojooma ekiragiro kya pulezidenti, kacwa mu mugongo muddeeyo. Okitegeera nti emmotoka eza patrol zasombanga bantu be bakutte aba defying curfew, naye okutwalayo n'omukyala n'omu okuzaala ekyo tekyaliwo. Era nga bonna ekiragiro kya Museveni kyali kyakukwata kya curfew, so si kuyamba bannanzi nti ono afunye obuzibu emergency agenda kuzaala, nti awo omutima nze gwe njogerako, omutima ogw'ebintu ogwa Hussein gwe baakozesa kubanga yali RCC mu kibuga wano, ogwa abantu abalina ebintu mu kikuubo, okubagaana okuggulawo okugyamu ebintu ebyo ne bivundira mu ssente mise ne zizirya, ebbugumu ne lyonoona ebintu nga tebabaganyiza kugyamu kintu nakimu mu kikuubo nti bagenda asasanya COVID. So nga baali balina amaduuka amalala, baali basobola obigaba mu maduuka awalala outskirts z'ekibuga, ne balema kubeera nga bafiirwa. Naye ekigendererwa kyali kyakugoba abantu bamu mu kikuubo bateekemu abaabwe. Ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Kakati nga bwe nkutegeezeza nti ebyo bo mu kwegaana beegaana buli kimu, era nga bo bagamba nti ebiboogerwako bigendereddwamu kubeera nti byonoona ekifaananyi kyabwe nga security agencies. Kakati munnange mu cases ezimu ba politicians aba opposition batugamba abajja ati nti bakozesa ebifaananyi ebiri fake, kwegamba ebiraga abantu abatulugunyizibwa ba torture victims, mbu okuteekawo kye bayita okusaasira oba sympathy
nti gavumenti ebabonyaabonya naye ebifaananyi ebyo bibeera fake bwe batugamba. Naye Human Rights Group wamu ne bannamawulire bo basigala bakyawa reports zino ez'okutulugunya era nga batulugunyizibwa abajjaati. Families nnyingi abantu baazo tebakyalabikako era nga bakuba omulangire gavumenti okubeera nti munnange babayamba okubeera nti bamanya abantu babe gye baatwalibwa abasajja bano abajjaati. Batuuka n'okugamba tulaga amalaalo naye nabagamba nti abantu abamu tebalina malaalo abantu abamu kubanga tebabalina. Kigambibwa okuba nti waliwo abantu abaafa ne babateeka mu asidi n'abookya kugamba olina obujulizi ne bubulira ddala nti yali abaddewo. Abamu ggoonya zaabalya bazirineeyo ku bizinga nti babasuulira ggoonya ne zikola ki ne zibalya. Kale cases nnyingi nnyo munnange zisigala tezikwatiddwako oba tezimanyikiddwa nti zirikwatibwa nako kugamba ezizo nga tulina kwerabira neerabire tikundi yabula. Kakati munnange obunkenke bw'amaanyi ku nsonga eyo era nga buleeteddwawo embeera eyo gavumenti okubeera nti nno ekutte abajambula nga ababajjaati okubeera nga ebateeka naddala okukijjanya aba opposition. Kakati nti nga tugenda mu kalulu ka 2026 nti ebiri mu kalulu k'ekawempe by election eno y'ekawempe byongera okulaga oba okumuliisa ku biki ebigenda okubaawo abajjaati kiddala kye bagenda okubeera nga bakola era nga munnange bannayuganda bangi nnyo nga bamaze okubeera nga balaba ku bantu bano n'enneeyisa gye beeyisaamu kyongera okubeera nga kiteekawo obunkenke n'okutiira ddala okwaddala. Naye jjukira nti munnange bannayuganda nga bwe bali nti obuyinza buli eri mmwe. Ekisooka siraba lwaki muwa omuntu yadde n'okutiikinga akalulu ke bw'oti. Ekisooka okigaane bw'oba toli munnansi gwe sooka okigaane kubanga ensi gye weeyagaliramu gwe tolowooza nti ekyo kigenda kubeera kyalubeerera ate oyongera kuyiwamu nnyo mu kiwundu kubanga mmwe gye mukoma okubeera nti nno mulowooza nti bali bantu bammwe ne bannansi gye bagenda okukoma okubakyawa kubanga bajja kulaba nga mubafuukidde ekizibu. Kati musooke mugaane ekyo bannansi nabo bategeere nti muli wamu nabo. Kakati olwo nabo bwe bagenda okubeera nga bagamba nedda newankubadde nga bano oba oli awo si bannansi naye batuyambyeko ne bagaanye. Uganda kiteeza tuginunudde bwe tutyo ffenna wamu. Kati tukoze tutya okusobola okubeera ekizisitinga n'abantu abalala naye mubeere ku ndowooza ng'eyagashumba tife abasinga obungi buli famire erimu ebyo bye mubeeramu ebyo muzimba M23 eyo mu myaka egijja mu maaso nammwe ne mwewaaniramu ekyo muganda wange egenda kubeera faya yennyini kubanga jaati nga bw'eri awo si ya makulu nnyo okusinga oba oli awo kati nga ku mulembe gwa Amin bagamba ejje lyali professional nnyo ate nga waliwo n'ensi endala ezibadde n'abasirikale abakambwe ennyo. Naye muganda wange nga ennaku bwe zituuka ez'omubbi okubeera nti akwatibwa era bamaliriza bamukutte teri kintu kyalubeerera wabula nti singa enkomerero y'ekintu eyo etuuka kati awo mugenda tandikirawo mugambe nammwe nti muli wamu n'abantu abanunudde eggwanga kiba kitegeeza nti oluwonkolodde tujja kuba weeruli ate mugenda kufiirwa nnyo mugenda kufiirwa n'akabembereza kitegeeza nti awo bagamba kibi kigwana wala kitegeeza temugenda kunenya muntu n'omu kubanga mwe mulowooza nti okufutubbala ku bantu kye kigenda okubeera nga kibayamba nti olw'okuba mulina abali abafamire ate nga nabo balina ebigendererwa ebyabwe temumanyi bya bugagga byabwe gye biri ebyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo muganda wange bannayuganda bali badde babyegendereza naye nga mu bufunze kyekitongole ekyo ekya jaati ekyabatemu kyali badde kirwanyisa obutujju nga Anti-Terrorism Task Force JAT naye kati ate kyafuuka kyabatujju kyekikola obutujju ku bannansi